Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaami bayitedde ku ddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'amaanyi g'ekisajja. Eddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala nnyo ennaku zino abaami obunafu bususse muli banafu obunafu bungi temulwa mu kisaawe omwami osobola okumala ddakiika 2 n'ogweri ate n'ogaana okuddamu okuyunga oba okuddamu okuyimirira paka budde bwa kumakya. Kati n'olwekyo abaami bayitedde ku ddagala erigenda obbayamba okubongera ku maanyi ag'ekisajja ag'omu buliri nga bwe mukitegeera. Ekirala nammwe nga mwakozesa ku nkola gye bayita ey'okwezanyiikiriza nammwe baleetedde eddagala ligenda kuba libayambira ddala bulungi nnyo ku nsonga eyo mwabakola ku nsonga y'okwemazisa. Abasajja ndikumu abasajja nsoose nammwe njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda bayamba gw'omunafu osobola okufuna ku maanyi g'ekisajja geeyongereko. Singa onaaba eddagala lino oligezezzaako olikozesa mu butuufu bwalyo bulungi nnyo naawe eyeemazisa ligenda kuba likuyamba okweyoza bulungi nnyo oddemu kwegamba ofune ku maanyi kuba mukimanyi bulungi nnyo ekintu ekyo eky'okwezanyiikiriza oba okwemazisa kinafuyiza nnyo abasajja kinafuya omutakawo n'abeera omunafu ennyo n'abeera nga mugonvu nga takyalina maanyi nga bw'ayingira munda atya buli watuuka ewali ebbugumo nga abivaamu mangu nga abivaako mangu olw'ensonga kyabeera yamanyiira ekyo ky'obeera omukozesa buli kaseera ekyokwemazisa ekyokumuzanyiikiriza. Kati n'olwekyo njagadde ogezeeko okukozesa ku ddagala lino ogenda kuba ofunamuko ku kyenjawulo kuggwe alina obuzibu obwo gweyezanyiikiriza. Kati eddagala lino nkusaba owulirize bulungi funa w'owandiika. Ekisookera ddala nkusaba ofune ebikoola bya kaamulali. Ebikoola bya kaamulali ebyo funa w'obiwummuza bulungi nnyo ofune omulandira gwa kamyu emirandira gya kamyu ofune emirandira gya kamyu ofune ebikoola bya kutukumu bifune bulungi nnyo ofune ebibajjo bya jjambula funa ebibajjo bya jjambula ofune emirandira gy'akavawala bakayita akavawala funa emirandira egyo ofune ebikoola by'ekifumufumu funa ebikoola by'ekifumufumu ofune omulandira gw'emmwanyi funa emirandira gy'emmwanyi ofune n'emmwanyi. Emmwanyi ezo ojja kufuna emmwanyi ezitundibwa mu maduuka ogatteko n'omulandira oba n'emirandira gy'emmwanyi. Nkusaba ofune n'omulondo funa n'omulondo oba emirondo ofune n'obulandira bw'ejjobyo funa obulandira bw'ejjobyo nabwo bufune bulungi nnyo. Kati ebintu ebyo omala obifuna nga wembyogedde nkusaba obigatte wamu suubira obitegedde bulungi nnyo ofunye obiwandiika. Kati nkusaba obigatte wamu bulungi nnyo bigenda kufumbibwa njagala obifumbe naye mu kubifumba nkusaba oddire ebibajjo bya jjambula n'emirandira gy'akavawala wamu era n'emirandira gya kamyu wamu n'omulondo wamu n'emirandira gy'ejjobyo wamu era n'emirandira gy'emmwanyi nkusaba ebyo bigatte wamu nga wakabifuna olina obifuna omulundi gumu bifune osooke obisekule nga bikyali bibisi bisekule biteeke ewantu oba mu kinu oba bisekulirawa naye nkusaba osooke obisekule nga bikyali bibisi. Wamala obisekula funa w'obyanika mu nnyumba osobola okufuna olusaniya oba olulagala n'olwala wansi mu nnyumba n'oyiwawo ebyo by'osekudde bulungi. Nkusaba bisiibe mu nnyumba ng'obyanise bisulemu ku makya okeere obiteeke mu seffuliya ogattemu ebikoola bya kaamulali. Gula emmwanyi ezo mu maduuka nazo zisekule bulungi nnyo. Jjukira emmwanyi ezitundibwa mu maduuka zibeera mu matu kati zijjeemu zisekule gula nga ziwerako. Wamala ozisekula nazo ziyiweemu mu ebyo by'ogenda okufumba. Ogattemu ebikoola by'ekifumufumu ogattemu ebikoola bya kutukumu osobola n'okuteekamu ebikuta by'enniimu bisobola oddikuuma eddagala eryo nga terifa osobola oddinywerako ennaku eziwerako. Kati ebintu ebyo nkusaba obigatte wamu bifumbire wamu we bijja nkusaba
nkusaba oteeke mu kikopo obeere ng'onywako. Beera ng'onywako bigenda kuyamba okubeera ng'okkakkanya obuzibu obwo bw'olina, okubeera nga tolwa mu kisaawe, nga bw'otandika oyanguwa mangu okuvaamu, ate bw'ovaamu toddayo. Kigenda kuba kikuyamba gwe yakola ku nsonga ey'okwezanyiikiriza gwe omusajja, kigenda kuba kikuyambako okubeera ng'ogezaako okutereeza omubiri gwo. Bulungi nnyo ebintu ebyo bye nkugambye biyamba nnyo ku nsonga ey'amaanyi g'ekisajja. Bigenda kuyamba, ogenda kuddamuko ku ndasi gw'omunafu, nga mu butuufu oli munafu. Kigenda kuba kikuyamba, bikole, biwulirize bulungi nga bwe nkunnyonnyodde, obikole obeere ng'onywako, bigenda kuba bikuyamba. Ku budde obw'okumakya osobola okunywayo ekikopo kimu, n'obudde obw'ekawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywayo ekikopo ky'eddagala ekyo kimu. Kigenda kuba kikuyamba bw'otyo n'enkeera na luli beera ng'onywako, ogenda kuba ofuna enkyukakyuka ku nsonga ezo ez'amaanyi g'ekisajja. Naawe gwe naddala gwe yakola ku nsonga y'okwezanyiikiriza ng'oli munafu, ng'olaba sisitimu yo yanafuwa nga yakyukakyuka. Nkimanyi gwe yakikolako obeera weeraba ng'olaba mu butuufu bw'otyo si we wali, ng'olaba onafuye, ng'olaba omuntu wo munafu takyakola nga bwe yali. Ogenda kuba ofunamuko ku nkyukakyuka ng'okozesezza ku ddagala lino, ligenda kuba likuyamba ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. Bwe kityo bwe kiri. Gwe wenna abeera atategedde bulungi ng'oyagala okuddamu okunnyonnyola gwe omusajja, osobola okujja ku WhatsApp yange ne nnyongera okunnyonnyola enkozesa gy'olina oddikozesaamu ng'oyagala likuyambe ku nsonga eyo ey'amaanyi g'ekisajja. WhatsApp yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu, nja kuba nkunnyonnyola enkozesa y'eddagala lino entuufu, engeri gy'olina oddifumbamu singa onaaba tobitegedde bulungi. Bwe kityo bwe kirimu. Ebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kimbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, like nga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.